Ushagera naye mwenna muze mumbugumiddeko amatako mungamba ate shuga shiri shuga bannange tewali ogedde bwoti gendo bigambe nyokoze siri mwana wa nyoko nina empisa nengero bategeza nti empisa embisi zivaako kitawo tampasa nfuke step mother wo oba tozaala yes utegera mwemamba dempe mulaluli kakati mwenna mulinga emmana abanja Samira ngalinga n'emisino mpuliranga muntuuse shuga kirali muddemu omanyi omuntu akubeereddewo omanyi omuntu let me tell you ngenda kitamu ne wano nkyogere the 1 million they sent me on my birthday I sent her your money nazimuweereza it was my money stop holding and I want to tell you njagala Zubedah mpeeyo mobile money message taleyo nga seeyo yakakadde keyamperezanga kange abantu bakoowe ennaku zino bannange abantu bakoowu Black sugar. You have a sex toy at home. Choina njawulo na musiya zishiba. Oshagera. Awo mumbe omwenda mwoto. Masanyalazo gawulira. Oshagera. Naye mwenna muze mumbugumiddeko amatako mungamba ate shuga shiri. Shuga bannange tewali ogedde bwoti gendo bigambe nyokoze siri mwana wa nyoko. Nina empisa nengero bategeza nti empisa embisi zivaako. Kitawo tampasa nfuke step mother wo oba tozaala Mawulira. You have a sex toy at home. Choina njawulo na musiya zishiba. Wama Black Sugar tebakutiisa. Yes, I want to tell Black Sugar these words. Let nobody intimidate you. You are fighting for your rights. You are fighting for your dignity. You are fighting hypocrites and fake friends. Simple. Eranze Black Sugar ndi mabega go. Soko joka nkubire kano ka video yakana. Black Sugar ndi mabega go. Webali kwerwanirira ngo omukyala. Fight for your dignity. You are fighting for yourself. Leka abantu baleme kumanyira. Aba YouTuber bamanyira abo. Bawe. You have a sex toy at home. Choina njawulo na musiya zishiba. Oshagera. Awo mumbe omwenda mwoto. Masanyalazo gawulira. Oshagera. Naye mwenna muze mumbugumiddeko amatako mungamba ate shuga shiri. Shuga bannange tewali ogedde bwoti gendo bigambe nyokoze siri mwana wa nyoko. Nina empisa nengero bategeza nti empisa embisi zivaako. Kitawo tampasa nfuke step mother wo oba tozaala enkwe ziri mu bantu b'akantu bannanga abantu abakola akantu mulina enkwe banne temulaba nti n'abantu balina enkwe ku TikTok kuno naye abantu abakola akantu balina enkwe maama wano gundi Zubedah yavaayo n'avuma Black Sugar oba n'amukolako interview Sugar nga tayo Black Sugar tewaba muntu akumanyira mbwakutiisa mbu Black Sugar tewandi yogera. You have a right to talk. Let nobody intimidate you. Era Black Sugar, you see in this country chenalaba bwovaayo ne weerwanirira ng'abantu batandika okumanyira tewandi yogedde. Black Sugar, you talk. You have that right. Don't allow idiots, lumpens, bino biferias okumanyira to direct your life. Ababana bamanyira abo ba YouTube abo ba Zubedah bamanyira nze nange bamanyira nze golaba ne bandozaako ne bampulira ate kasita bakulozaako ne bakulya tebaddamu kumanyira ba YouTube bamanyira naye kasita obawa ebyabwe kati nze tebasobola kumanyira bakimanyi kati oyo Zubedah wankwe nabagamba dda gamuga Junior saagaliza era Junior toyagaliza bano bawalana nze yabyogedde enkwe ziri mu baana abo ababana tebalina mukwano era nalabe kano kantambi so ojope video ya ntambi nalabe kano kantambi ngakereta ku live ya Senga Acid nako kankwe eyo group yonna tebalina mukwano bonna bankwe Black Sugar abo bagaite babirangako bakwano bo. I told you from day one. Omanyize njogera ebintu abantu ne babibuusa amaaso. Black Sugar, those guys have never been your friend. Era babadde nga bakugeya
nga bwojjamu embuto ningamba what Onteka mukomera nakubiraki oba nakutirani. Yes. Wawajja nakolera interview wali ompa jjajja wange oba wali ompa mmere kulya. It is too much. It is too much. Nze mukazi watu nzokuka sawa 8-9 nga nasuze muwalaji wange nzokusenda ba trending nga buli wamu bankole and spell my name right. My name is by the way kanga kuwe guna mugene mulope bulungi. My name is Chepkwemboy Nancy Imani Wakesho. Go and write it well. Chepkwemboy with a stick. Chepkwemboy Nancy. Chepkwemboy Nancy Imani Wakesho. Chepkwemboy with a C. The name is CHEPKWEMBOI. Imani Wakesho is IM. You have a sex toy at home. Toy na njawulo na musiya zishiba. Onteka mukomera na kati oyagala siba black sugar Zubedah gwani tewali agenda siba black sugar Zubedah naawe ovuma abantu Zubedah naawe okyaza abantu ku kacyanoko ne bavuma abantu nze ekinuma ku ba YouTuber temwagala bavuma ngate muvuma abantu. You don't want to be abused yet you also abuse people. Ba YouTuber era namwe sente muzijja mukuwebula abantu ng'osiba black sugar yakubidde ki. Who are you atayogerwako Zubedah tujja kwogerako. Yes oli wankwe, you have bad manners, you a hypocrite Zubedah. You don't have friendship. You don't have friendship. Oba bamusibe zaga kawala kantama. Zubedah oli wankwe, it is true. Toyina mukwano. Naawe ovuma abantu, olya ku bantu. Black sugar teri kibi kye yakola. You just felt offended by your bad behavior Zubedah. Gwe lwaki buli omu gwe yawukana naye Zubedah? Buli omu Zubedah gwe gwayawukana naye. Black sugar Junior Hajati Kurothomu kati wabadde omanyira ne Shiba. Zubedah get a life. Ebintu byemulimu ebyo ebya YouTube ebyokwebuzabuza, you can get proper jobs. Gwe Zubedah buli omu ayawukana naawe. Zubedah buli muntu akutende enkwe. Why? Because oli muntu mubi. Lwaki buli omu tayawukana na Ntambi? Lwaki buli omu tayawukana na Shalumu? Lwaki buli omu tayawukana na Kasuku? Zubedah, you are the problem. Kawala gwe ndo omutima omubi. Ate Zubedah toyagaliza. Ate wefuula nti Zubedah oli mulungi nnyo mu kamera, yet you a bad person. Onyumirwa ebintu by'okugeya banno. Kikazi kyattu ki black sugar. Ne mukiyisa bwe mutyo. Lwiri. Mwani wammwe. Ani mukwano gwammwe. Ne mutandika ebyo ebyekisiru. For me where I draw the line. Draw the line, which line are you drawing? You guys mubereeko n'emikwano. There is life after YouTube. Naye buli omu mumuyisa bubi, buli ababereddewo mumuyisa bubi, ate ne mwefuula abalungi ennyo, ate nze kisiwa okunuma. You are too defensive. Buli omuntu wavaayo okwerwanako oba okwogera ebituufu nga mutandika. Nalabya ne MC Mayor ng'ovuma black sugar. Black sugar talina right ya kwogera. So black sugar doesn't have a right to talk about herself. It is you guys mwabalina right ey'okwogera. Ba YouTuber nze kisinga okubannumako. You believe you are the only people abalina right ey'okwogera. Omuntu atandika okwogera nga muvaayo nga mufuuka defensive. Ekyo teyandi kyogedde. Muyambani bisirani mwe. Ani gwe musuza wano. Nze koye ekigambo mbu ba YouTuber bayamba abantu. Muyambani. Ani gwe musuza. Ani gwe muliisa. Ani gwe mudiza omwana kusomera. Nebituula. Hati kakati kale ekyo teyandi kyogedde kubanga bamuyamba ki? Na namwe mwetaaga buyambi. Baana mmwe mulekerawo okumanyiira abantu. In this guise of YouTube. Nange bwe mutwe mwali mummanyiira. Mu Junior mwanyamba ki? Nze nakulira mu ssente. I grew up in money. Nze life yange teriimu mbugundi mu YouTuber nanyamba. Nze sina wenkoze. Mbumwa abantu ala ku mulimo. Nze tewaliwo YouTuber asobola kuddawa na manyire. Ebyo mumanyira ba black sugar ebyo. Yali amanyira namusiba.
era ne mwepanka hetuyina abanene fetuyina abanene nga namusiba eshalumu nga yayingire komera abanene bamwe baliwa. Stop that importance. Why is it every friend of yours abavaaka akulima? You guys are bad. Mwine ekintu kyemuzannya ekibye ennyo mmwe bantambi. Mwagamba nga Junior ndi mubi ne Black Sugar mubi mu buli akola YouTube gwe muwalana kati Shiba mwabadde muwalana waki? It's because of the YouTube. Kwa mulaba Shiba alina views agenda funa mu kantu kati muwulira bubi. Kawala gweze Zubedah wantama mu buli akola YouTube gwe muwalana. Buli akola YouTube gwe muwalana. Shiba yekoleddewo ka YouTube ke. Omuvumira ki? Omuvumira ki? Kati Black Sugar yabakoze ki? Nkweza mmwe banda mmwe muyina obuyisa obubi. You guys muyina obuyisa obw'ekyalo n'ebwavu bwe bubasombowa. Abana bayina obuyisa bane Zubedah oyina obuyisa obubi. Kabera onekesi bakakaya noloza kategeera. Ate Zubedah oli mukazi mukulu. Stop behaving like a young girl. Zubedah oli mukazi mukulu. Zine entalo z'aba Black Sugar abana batosi yato kyazirimu. Ne Zubedah oli mukazi mukulu. Zubedah oyingidde emyaka 6. Ne I don't know why ochayina obuyisa bw'abakazi ab'oku kyalo. Ne sikunenya wakulira mu bwavu. Mwali museka mwoge makerere. That's your background. Abanenya Zubedah mwe babi. Zubedah ali asika sumbusa na muogo makerere. Sete kati no sete obwa YouTube ndoza bo muwaga. Grow up Zubedah. Weje mwobo buyisa obwo bwekisirusiru obwo kuberanga banno bageya banno bali amwenkwe. You behave like a younger kid. You are not open to people. Gonage yabantu mpakadi. Gwe buli omu mubi buli muntu takwagala wali wani waja tikulothomo Zubedah wamaliriza otya? How did you treat that woman? Wali mukwano gwaja tikulothomo na kugulirawo ennyumba ye. Gwe buli Zubedah akusembeza omufuula mubi. Babi ki Black Sugar kibabeereddewo. Nze Black Sugar si mukwano gwange. There are things I accept nti ono abadde munnaffe. Is that the way womuyisa bwotyo? Kwa akakawala kanonya sympathy. Zubedah ensi yonna ekimanyi oli mubi. Era nze ajati namyalo mwewuunya okusembeza. Zubedah nga bwageyo abalala ajati namyalo gwaddako. Oyo omwana talina mukwano bannange. Musibanya Black Sugar teyandi nga lwaki tayogera. Nga lwaki Black Sugar tayogera. Zubedah bawo yani. Otukubye omusajja. Zubedah excuse mwa sigwe wasoko okufumberwa oba okuwasa. Gwe buli kiseera n'otuleetera bawo mu ntalo. Zino entalo za social media bawo azikola muki. Ate naye nze nja muvuma ate talina kyajja kunkola. Ekyo Zubedah ajja kubuulira. Jakabaako mu ntalo za social media. Gwe buli kiseera oleeta kabaako mu ntalo. Can't you fight yourself? Mukute Black Sugar mbomomo tutte ku police mumugende mu musibe nga musiba yabakoze eki. Musiba yabakoze eki. Police ya nyoko. Gwatayagala kwogera ko Zubedah lwaki oyogera ku balala kyekya kuleta mu kantu. Bano mwana atukubya akasajja ke. Buli kiseera ne bakunumba. Henze kulopa. Kale nange ndopa. Linga amazi. Oyagala ki? Sete zaki? KFC yo ndagirese. Togenda kulya? Tera kulya KFC? Impes eri empale yange gyembaddemu. Banaka katambuliza banne bako mu bunkenke. Banaka Zubedah kemanyi kalooza kakabi. Nompene KFC yangawo. Mukagenze, mukalope Black Sugar teri agenda kusiba. Tewali agenda siba Black Sugar. Tewali. Niko kutambuliza banamba mu bonkenke. Gwe Zubedah akavuma abantu bameka. Wano nga atula ku live evuma mama wange. Kalinga ebyoya.
But you cannot have good life when you are surrounded by idiots. How about YouTuber? They are failures. Kati ngobera ne mukwano gonga ye Zubedah. Nze mbere nabo mbo Zubedah mbo ye mukwano gwange. Kati Zubedah ayinachi. Zubedah ayinachi. Kati nze Zubedah ansingachi. Nene nyumba apangisa. Buli kiseera agala tukubaka back. Teri agenda siba black sugar. Era black sugar, you talk, you have a right to talk. Black sugar yogera, it's your right. Balekera okumanyira. Oba YouTube bamanyira. Boyogera, mbuwa yogedde ki? Nzoyinzo bingamba. Nange bali bagala okumanyira. Tebasiima. YouTube ne boli mukolera ki tebali kusiima. Black sugar nakugamba. Those are not your friends. Ababana bankwabo bantambi abo. Si mikwano jo and they'll never be your friends. Toso yakera kumacha no gamba mbu my friends are YouTubers oba musiru. Bagenda kwogera ebyama byo. Kati bagenda wajjamu embuto. Who knew about it? The black sugar wajjamu embuto. Who knew? So it's very bad to live your life in failures. Fune mikwane migaga. You can have few but genuine friends. Nzobulamu bwange bwali bubi bana you guys. Ngacha never YouTuber. My life was bad. Ngabange ya. Obira ugendo ulire byama byo biri buli wamu. Nayo lunaku lwenesala kuba YouTuber bano bulamu bwange bwachuka. And I want to thank God my life changed for better. Nyirira like luli nga YouTuber akuyita novuma omuntu yena agenda go wavumye yene yetonda. You can imagine enkweza. Those guys akuyita ku kachanoke. Yena akujjamu views novuma omuntu. Nagende woli omuntu go wavumye yene yerungiya gwe nosigalanga gwe mubi. Chibakola. They are hypocrites. They are hypocrites. Black sugar, you have potential. And black sugar also roba no bulamu bulungi. But you chose to spend your time with useless YouTubers. Now you are benefiting. Nchidamu, black sugar, it's not too late to get yourself like a woman and organize your life. You just chose the wrong people. Black sugar to abakulima nti oyinenso bijokola. You just chose wrong friends. Musika start choosing the wrong people. That's what happens. Zubedah hypocrite. Echo chonchi damu wanakakawala kaine empisembi. Zubedah is not a friend you can rely on. Kakulira nnyo mu bwavu, kali kasika sombose makerere. Katika lowozambo kakabi. And gwe Zubedah ne group yo kambabulire. You are known because of Kasuku. You are known because of Kasuku. Without Kasuku Zubedah, you are nobody. No yo shalumu bye yali atandise yo shalumu. Shalumu yajja n'omuliro paka bwe nagusala. Etubala mutekako eruzira. Era shalumu okuva yava eruzira yakyuka. Because ne shalumu yali alowooza Kasuku. Tebakulimba. You are one and one. Era ne twali tusiba shalumu batugamba nga we balina abanene. Ne tumuteekako eruzira n'ategeera. There are lines you don't cross. There are lines you don't cross. Junior, I look simple, but I'm not. Nze Junior nsolo kunsanga awo no nvuba because I joke around. But my dear, when I'm serious, you know who's Junior. Bakuba amasimu eyo namu banene. Ngata banene ate bamanane bankubira. Like ba YouTube basiru. Bakuba amasimu wanonga tusiba shalumu batugamba. Mbo bayina abanene. Nengamba okay. Je batakuba simu. Junior atusiba ngate bamaluba kulanga nange bankubira. Ngabanga abasibe. Those guys didn't know the people we are calling. They wanted Shalom to go to prison. That's what they didn't know. Gwala byeko omusango IO avogo omusebe paka ku court. Omanyo omulamuzi yalinda Shalom paka saa 12. Have you ever seen court ziko mokola sawa 11? Shalom nga bamusiba omulamuzi yamulinda. Don't underestimate Junior. Hey.